Omumbejja Juliana Kanyomozi wagenze okulaba nga tuyitiriza wagenze okulaba nga tunyigiriza nnyo yeeyita musajja wa Katonda omusumba Alozias Bugingo paka ku kisenge nga gwe omukyala alina eddoboozi ate ery'omuzinzi ennyo mu ggwanga era eririna n'amaanyi okubaako bye likyusa munda mu ggwanga ate ng'oli mukyala mumbejja. Wulira ebituuse ku Juliana Kanyomozi. Njagala wulira akatambi kano bulungi n'obwegendereza. Juliana Kanyomozi yagenze n'avaayo ne yeefuula awolereza Pastor Bugingo ng'avumirira abantu abo abaasanyuse ku ebyo ebyali bituuse ku Pastor Bugingo. Nga yeebuuza nti bannayuganda ak'obuntu kaddawa. Omanyi otya omuntu afunye obuzibu ate ne mujaguza? Temukimanyi nti neeyo mpisa si yaffe wano mu Buganda oba mu Uganda? Bannayuganda ne beewuunya nnyo ne bagamba, Juliana Kanyomozi bulijjo naye ali mu ggwanga Uganda. Kubanga balaba ebikolobero ebibadde bijja bikolebwa ku bannayuganda, tavangayo kubyanukula. Alaba ekiwamba abantu ekigenda mu ggwanga Uganda takivumirira nti kibi. Alaba okusiba bannayuganda ewatali musango takiraba nti kibi. Naye bwe bayogeddeko ku Pastor Bugingo, n'avaayo n'ababuuza bannayuganda nti mwaka obuntu kaddawa. Naye nga teteweerabira nti Pastor Bugingo yakolako ku kabaga nga celebrating okufa kwa Kanso wa Mary yali munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform. Ye bwe yakola akabaga Juliana Kanyomozi alabika teyakalaba kuba teyavaayo kumubuuza nti omusumba omulambo okola otya embaga okucelebrating enfa ya munno. Naye bayogeddeko ku Pastor Bugingo abantu nga bagamba nti by'otugamba otulimba, omusajja omanye enfaayo olabika gwe wamutta. Juliana Kanyomozi n'avaayo mu ddoboozi kkambwe ng'ayanukula bannayuganda. Kati wulira ebituuse ku Juliana Kanyomozi engeri gye bamwanukudde ku ebyo okwefuula omuwolereza wa Pastor Bugingo. Ekyuse nnyo. Kyatandika ddi abantu okusekerera omuntu ali mu bulumi? Kyatandika ddi abantu okujeeja omuntu eyasimattusa amasasi? Kyatandika ddi abantu okujeeja omuntu afiiriddwa munne? Nazzikuno ng'omuntu bw'asimattuka okufa tumukolera kijjulo kimuyozaayoza kusimattuka kkunsa so si kumubuuza lwaki ggwe tewafudde. Nazzikuno nga bw'osanga omuntu alina ebbonyigalinyiga ekisotokosa likose. Nazzikuno nga bw'osanga akaaba obudaabuda mu budde n'okumusirisa tusotokola byongera kumukaabya. Naye ak'obuntu kaddawa bannange tuddeyo ku nnono ensi eri mu kubula. Awo mumbejja nnyabo nnyenje buse. Omanyinze bwe mba njogera n'abambejja njogera mpola era sibayisaamu maaso mpabula bawabule. Omumbejja Juliana Kanyomozi tukkiriza nti twabula era tetukyayinako abuntu. Naye sooka weebuuze twabulira wa? Singa mbeera ku lugendo n'entambula bwe nti wabula ne nzuulira mu maaso eyo nti nabuze dda, sirina kunoonyeza eyo kkubo ppya oba kkubo ttuufu lye nnina kukwata. Nnina kusooka kuddako mabega gye mpise neebuuza embulidde wa? Bwe naddako emabega nja kumanya nti wano nayiseewokko era waabadde watuufu, wano nayiseewokko era waabadde watuufu, naye wano kirabika we nabulidde mu junction eno. Nabadde nnina kukwata kkubo lino ate laba bwe nkwata eri eno. Kaakati nga tonnanenya muntu yenna kubula, sooka weebuuze yabulira wa? Nzikiriza nti okujeeja omuntu ali mu bulumi si ka buntu. Naye sooka weebuuze lwaki bo bano abantu tebalina ka buntu eri omuntu ono? Baabulira wa? Singa osanga omulalu alya kasasiro nga tonnamunenya kiraba ekisajja banne ekirya kasasiro, sooka weebuuze ani yakiroga okulya kasasiro? Essaawa eno tukkirize nti tulinga ente endalu, naye ekisinga okulalula ente kugisalako mayembe kitegeeza ogifudde ya bikuggu. Ekisinga okunyigiriza ente kugitulugunya nnyo. Kaakati senga osanga ente ng'etomera, sooka weebuuze ki ekyagiralula? Naffe olunaku olwaleero tulinga ng'ente etomera, naye sooka weebuuze ki ekyatulalula era lwaki tulalukidde nnyo ku ono? Bantu bangi abasimattuse. Kaŋŋambe General Katumba Amala yasimattuka amasasi ng'omwami oyo. Ate nga ye minisita akolera munda mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye gwe sooka weebuuze lwaki ye tetwamujeeja? Lwaki ye twamusaasira? Ate omusumba asumba endiga ze ku ye ne tusanyuka. Juliana Kanyomozi bwe wafiirwa omwana wa Ummule Mirembe Bambi Keroni Kabugo. Keroni Kabugo bwe yafa buli muntu yayisa obubaka obusaasira Juliana. Era Juliana naliwaawo ku All Saint Church nga ndi mu kunyolwa naawe era kyannuma nnyo. Weebuuze gwe nga tetwakusekerera.
General Nyakayirime yali aweereza munda mu gavumenti eyaduumirako ku magye era omulwanyi eyaleeta gavumenti bwe yafa ffenna twannyogoga. Yakoboolanya bwe yafa ffenna twannyogoga. Bantu bangi abazzenga bafa ate nga mwana wattu baweerereza na munda mu gavumenti naye nga ffenna tugamba kimu nti nga kitalo. Naye gwe sooka weebuuze kwono lwaki abantu basanyuse nnyo ekyamutuuseeko. Lwaki abantu bamuyeeyezza nnyo nga tonnanenya muntu yenna asanyuka kuyeeya bugingo. Sooka otunuulire lwaki abantu bayeeyezza nnyo bugingo. Maama Juliana Kanyomozi fere tuli bagwiba ddalu nti tugwire ddalu ne kube tutamanyi oba batalina kye batukoze. Naye naffe tugwire ddalu ku bantu abalina kye baatukolera nga twalinda dda akaseera nga kano. Njagala okutegeezaako Maama Juliana Kanyomozi omumbejja bugingo nze ate bwe yalifudde n'alisese nnyo. Tolaba nti nsanyuka kati naye ate bugingo bwe yalifudde n'alisanyuse nnyo. Maama Juliana Kanyomozi omwanya oyo wa Mmeri bwe yavaayo n'akuba ettende era n'agamba n'abagoberezi be nti mukubire Mukama engalo ez'amaanyi gaba amagezi gazooyo. Yali amu ku banvunaana okwokya Bayibuli. Bwe batta abaana baffe oyo omu ayimirira ku kadaala n'asanyuka nnyo n'agamba era mmwe abasiru mukyafa nnyo. Buli lwe batulugunya abantu omwami oyo yavaayo n'asanyuka n'apaka nga muwagidde gavumenti naye mugenda kutulugunyizibwa nnyo. Si kibi yo okuwagira gavumenti naye ate nange si kibi okulwanyisa gavumenti nga nkozesa amakubo amatuufu nga siise mu buyeekera kubanga mu ssemateeka wa 1995 mpa obuyinza okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kye njagala n'omuntu yenna gwe njagala. Kasita ekibiina ky'ebyobufuzi tekibeera kya buyeekera n'omuntu nga si muyeekera. Naye buli lwe mpagira Bobi wange oyo ampita mu ssiru. Buli lwe tufiirwa tube tukyali eri mu kukaaba n'abazadde beesibye ebimyu bamulekwa beesibye amafuvu ng'omwami oyo avaayo ayimirira ku kazindaalo ng'ajeeja abantu. Juliana Kanyomozi omanyi obulumi bw'omwana kubanga oli muzadde ate yaziikako ku mwana. Naye gw'olowooza omusajja oyo bw'avaayo n'ajeeja Franka ssente zange afudde n'afutyankawo nti afudde lwakuba musiru abadde atambulira ku Bobi Wine. Olowooza maama we yawulira atya? Ebisa byamuluma bitya? Maama wa Rita, maama wa Dani, maama wa Yasini, mama wa Franka, abaana b'abantu abo b'abantu bonna babadde badipendinga ku bantu abo bawulira batya nga balaba omusumba w'abalokole eyali badde aluŋŋamya eggwanga ng'avaayo ng'akola statement ng'ezo. Gwe sooka weebuze lwaki ku bala tetusanyuka naye lwaki ku babiri tumwine ne bugingo bannayuganda abasanyufu nnyo ku kyamutuuseeko. Lwansonga nti naye abaddenga musanyufu nnyo ku bizzenga bibatuukako. Bw'osanga omuntu akuba amayinja nga mulalu sooka weebuuze ki ekyamusuula eddalu. Tukkiriza tetuyinako abuntu naye ki ekyatuggyamu ak'obuntu. Naffe kituluma okuba nga tetuyinako abuntu kubanga omuntu yatondebwa ng'alina okubeera n'ak'obuntu naye ekisinga otuluma nti tunyigirizibwa nnyo n'okutuuka okuggibwamu ak'obuntu. Omumbejja maama ssebo omumbejja Juliana Kanyomozi era ssebo omumbejja njagala okukutegeezaako nti bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga ffe tumanyi nti tobiraba era y'ensonga lwaki teri bulijjo abanja ddoboozi lyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Era bulijjo tulowooza nti eddoboozi lyo tomanyi nti lya mugaso nnyo nti lisobola okubaako ne bye likyusa mu ggwanga. Era bulijjo tulowooza nti tokimanyi nti eddoboozi lyo ddene nnyo nti lisobola okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye tukizudde lwaleero nti mwana wattu osobola okwogera. Era bwe walabye nga tuyitiridde n'ovaayo ng'omumbejja n'otugamba bannange twawaba tuddeko emabega tuzuule wawe twabulira nga ggwe omukyalo omumbejja ssebo. Sisobola nze kukujeemera kubanga nze mpa nnyo eby'obuwangwa ekitiibwa. Naye amaanyi ago ge wakozesezza okwogera ku kikyamu kino senga bulijjo gw'okozesa okwogera ku bikyamu ebirala senga ate Uganda eri wala oba osanga ffe twali tusene ku mbeera ejjeeja bugingo kubanga eddoboozi lyo tulizudde ly'amaanyi nnyo era lya muzinzi lyali badde lyagamba dda ku bugingo ku kintu kye kimu ky'otugambako olwaleero. Ekizibu nga kino kyaligenza omutuukako ffenna nga tugamba bugambi oh sorry pastor waffe, oh sorry pastor waffe kubanga tewamugambako n'agenda mu maaso n'emizeeje
akaseera katuuse bulijjo kyatuyeyezaamu naye kimutuuseeko ate ffe oyagala otugambako nze bulijjo mmanyi oli muzibe nze bulijjo mmanyi oli kiggala nti n'ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna mpaawo na kimu kyolabako y'ensonga lwaki tolina na kimu kyoyogera ne batta abaana ne bawamba abantu n'abantu ne babeera ku free Kibalama free Damulira free political prisoners baseggirinya ne babasiba seggirinya n'avaayo nga mulwadde nga minisita nabbeeza kino oli nabba n'ezaama baatyaga abawejjere kale bino ebyokutusiba waaligambe bya bufuzi naawe ng'otutyo twesembereza oba otuwolereza nga naffe tosukkayo twalikomye naye abagagga ne babba amabaati g'abawejjere be balina okusaavinga ate banyuunyunte babba mabbe oli n'omusanga ng'asula mu goloofa ya myaliro 3 oli n'omusanga ng'alina akeedi oli n'omusanga ng'alina faamu oli n'omusanga ng'alina zisemaduuka oba ziyite supermarket zi hypermarket naye ng'era tasanga nsonyi kubba mabaati meeru ge babadde batwalira abanaku abawejjera okuwona okukuba enkuba ekiro oba okusula ebweru awo tewayogera tewabiraba Wangadya n'avaayo n'afutyanka abatulugunyiziddwa tewabiraba mukyala wa Kibalama n'avaayo abaana baddamulya ne bavaayo free our dad obwana buto ebyo byo tebyakukwatako ne bw'otunuulira omwana abonaabona ng'abanja obwenkanya mu mbula ya kitaawe ba mu nfa ya kitaawe ebyo tebikukwatako wabula ogenza okulaba ng'ebigambo byaffe bya busagwa nnyo era bibi nnyo kwe kuvaayo n'oteeka obwanda mu kazindaalo ojja owuliziganyeko b'abantu bannange kisusse bannange kino kisusse bannange kino kiri bwekiti ne bwekiti yes you are right by the way Juliana mutuufu temumuvuma mutuufu tetulina kaabuntu ak'obuntu kaatuggwamu twajjula ettima naye asooke yeebuuze lwaki weewaawo tetulina kaabuntu naye si ku bantu bonna Juliana Kanyomozi tetulina kaabuntu ku bantu abatalina kaabuntu gye tuli kati bwe tuba tulwana okukomyawo ak'obuntu mu ffe endwadde kasita ogiraba ogijjanjaba toviira ddala kumulandira tosobola kugijjanjaba wano kumpi neewona omuntu ng'alina ebbwa tebamunyiga mu kiwundu banyiga okuva eno waggulu misuwa ne gasaka amasira ne gafuluma then n'onyiga ekiwundu ogenda otutuuka ku kiwundu ng'ekiwundu olwedde kitandise n'okukola ki n'okukala kakati totunuulira ffe kuko obuntu akaabula saagala otunuulire nze saagala otunuulire oli saagala otunuulire asimwe saagala otunuulire lumbuye saagala otunuulire masaba saagala otunuulire bumalu kisekka wabula tunuulira kyekyaleeta embeera eyo kyekiba kinogero eddagala ng'eggulo bwe nnabagambye nti mu Buganda anaagoba ebinyonyi okumuleekaanira atema muti kwe bitudde muti ki okutudde ettima lino lye twasitula jogo oti gumbuzi kamanyiiro kutuyeeya kutusekerera n'okutukudaalira okutusiba bwe ppo n'okututta okugattako okutuwamba naffe twamaayuuka naffe twanyiiga y'ensonga lwaki naffe tubikola kihuuligani ku bantu nga Bujingo kubanga nabo babadde babikola kihuuligani omusumba oyo olunaku lwe yavaayo n'ayogera ku wammeri singa walimu ak'obuntu oba ak'obutegeevu waalivuddeyo n'okyogerako kubanga eddoboozi lyo twakakizuula era ensonga lwaki tetwakunenya mu budde obwo twali tetumanyi nti obiraba naye twakakizuula nti eddoboozi lyo tolikasiru lyogera n'amaaso go galaba bye tulaba twalivuddeyo n'omwogerako kati wuuyo ali mu Amerika mu basiyazi naye ng'omusajja gwayogerera ebyalina n'abaana alina ne famire naawe gy'omanyi obulungi tiwafaayo kukyogerako nga baweebuula musajja munno ate yali bbosi mentawo omutandisiwo ebyo tewavaayo kubyogerako attisa abaana b'abantu naye ng'amanyi ababatta tewafaayo kubyogerako ffe kankubule tetubanja muntu yenna ddoboozi lyadde okutuwolereza kubanga tusobola okubyemalira naye bw'oba owulira nti tosobola kuyimirira naffe mu kunyigirizibwa nga bali obatya tosobola bba ataaki ng'olina koobajjamu waakirisirika
gwe bw'oba owulira nti okufiirwa mama nakyo okufiirwa omwana we kyakusanyusizza tolaga nsi nti ojubireetinga at least sirika bw'oba tosobola kukaaba naye okusirika kikola ki kyekisinga naye bw'omuyeeya naye akulindira mu kkoona naye akaseera nga kano abeera akalinze mama Juliana Kanyomozi ssebo omumbejja bwafiirwa omwana gwe tetwaseka twakaabiramu naawe era ne ku All Saint Church twajja ne tusabira omwoyo gw'omugenzi twajja naye gwe weebuze lwaki ku bano ffenna tuli mu ssanyu ffenna tuli mu kusanyuka nti ddaawa ya mooto ni mooto ate olunaku olwaleero tetutadde bugingo ku nninga lwa nsonga tumuyeeya naye ate twagala kufuna bwenkanya mu bulumbaganyo obwamutuukako era nze zanalisisi zembadde nkola tufune obwenkanya ku nfa ya ddereeva we tufune n'obwenkanya ku bugingo yennyini era ntadde nnyo poliisi ku bunkenke emirimu gyayo nagiwambye tulabe nga wabaawo obwenkanya mu bulumbaganyo obwatuusibwa ku bugingo naye mu kufunira bugingo obwenkanya n'omugenzi ate bugingo yalina okusooka okukwatibwa kubanga ye first suspect oba ntegerekese bulungi lwa nsonga nti ye first suspect era ye muntu aliwo bwe tusobola otandikirako kakati okujjako nga temusiima badetective abalungi abalinga nze nkola omulimu gwange nnyambako ku poliisi kubanga gatugamba nti yamba poliisi naye kuyambe kyokka nze nnyamba poliisi gye susuubira kunnyamba lunaku na lumu ate muvaayo abaana abaddugavu nga temusiima nga temwagalika Juliana nze akoze omulimu ettendo okulaga poliisi okugigattira ziddotisi ne ziddotisi tulabe nga bugingo afuna obwenkanya neddereeva nga afuna obwenkanya wabula ate ye bugingo ng'omulamu okufuna obwenkanya yalina okusooka okukwatibwa abe ku kajojijozi w'ebibuuzo gwabuuzibwe ate nze gwe munenya kwegamba oyagala ebintu bigende nga mu maaso mu ggwanga tubirekaawo tulemera bikubaganyako birowoozo nja Juliana Kasimu Ouma yamukubye oluyi ffe tugambe ebyo byabasereemu tuleme nakuteekawo mbeera ekwatisa Kasimu Ouma Juliana Amoni Lukwago yamukoze bwati era stiru tukole ki tusirike tuleme kubaako na kyetuogerawo oba tuleme kubaako ne kyetukolawo kyokka nga amaloboozi tugalina ne tugafuule bakasimu Juliana nga ggwe omukyala yafiirwa ku mwana era yaziikako Allah amusaasira omwana wo Keroni Lukwago oba Yesu amusaasira amuwe ekitangaala ekyolubeerera kimwakiri yonna gyali bambi era akusobozesa okumusisinkanako ku lunaku lw'enkomerero naye nga ggwe omukyala yali aziiseeko nkakasa omanyi kye bayita obulumi bw'okufiirwa omuntu afiiriddwa oli ne wajja n'amugumya nti maama gundi munnange kakkana alabanga amuyeeya kubanga si alimu ekyo byebyo nno ebituuse ku Juliana Kanyomozi bigambo bya kumubuulirira bamusabye abeeremu ak'obuntu alowooze ku ggwanga ly'e Uganda aleme kulowooza nti anaavangayo kudifendinga bantu bamu bannayuganda bonna beetaaga obwenkanya okubeera mu Uganda ennungi eyawamu bw'alaba ekigudde ku bannayuganda tayanukula kubanga akimanyi bulungi mukaamunene ate abanene baabeera nabo be batuuse ebikolobero ku bannayuganda kyokka bw'alaba ate abasanyukira ababakola obubi n'avaayo n'akulaga nti mukambwe ennyo gye bali era ateekeddwa okubagambako n'olwekyo tubeeremu ak'obuntu ffenna nga ye bwe yasabye bannayuganda okubeeramu ak'obuntu baleme kusanyukira mu nfa z'abamu naye bamugambye abeeremu ak'obuntu ayogere ku biruma eggwanga Uganda kubanga eddoboozi lye ebikadde ne liwulirwa nnyo tobirabira y'ensonga lwaki n'okuziika toziika ffe tubale tumanyi n'abafa tobalaba tobamanya y'ensonga lwaki n'okuziika toziika naye munnange kitwekanziza nti bulijjo obalaba obirabe bigenda mu maaso mu ggwanga byonna era tubale tumanyi nti eddoboozi lyo temuli bwanda tusobola kwogeranga ku bikyambi bigenda mu maaso mu ggwanga naye munne kitwewunyisiza nti obwanda mwebuli era osobola okwogera era osobola okulikozesa naddala mu mbeera ng'olaba eggwanga we liwabidde